Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza oba ng'otuwuliriza webale kwekumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV agava mu Democratic Republic of Congo naddala ku booda egatta Uganda n'eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Heavy security eyiiriddwa ku booda okwo lwa nsonga zino wammanga gwe mukwano gwange. Jjukira gye buyise Uganda ya deployinga amagye ga UPDF mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo mu bitundu ebya Ituri, Bunia, saako n'ebitundu ebiriraanyeewaawo okusobola okulaba nga batebenkeza emirembe mu ggwanga eryo. Baatugamba nti nno eggwanga erya Democratic Republic of Congo n'eggwanga erya Uganda baasayininga contract agreement okubanga Uganda deployinga amagye gaayo mu ggwanga erya DRC basobole okubanga baprovidinga security saako n'okuzolovinga conflicts ezigenda mu maaso mu bitundu ebyo. Kati security erabikiddwako ku booda ya Uganda n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Otwogeddeko n'omwogezi w'amagye mu bitundu ebyo amanyikiddwa nga Charles Magezi agambye nti nno heavy security eyiiriddwa ku booda eyo saako ebitongole byonna omuli ekya police, army forces saako ne security agencies byonna bagamba bikola bikubirire bigenda kukola bukubirire okusobola okulaba nga baprovidinga security emala ku booda ya ggwanga eya Democratic Republic of Congo saako ne Uganda okusobola okulaba nga benganga buli kataayi oba buli kiise kinaasala okubanga kijja mu ggwanga erya Uganda. Bagamba nti nno essaawa z'akakati bali ku bunkenke olw'ensonga nti nno amagye g'eggwanga erya Uganda ge bayita Uganda People's Defence Force aga UPDF agadeployingibwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo gye buvuddeko emabega bayambalagana mu kuwaanisiganya amasasi n'abayeekera abali mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo abamanyikiddwa nga abakodeko. Era kigambibwa nti nno abayeekera 242 be battibwa saako n'abajaasi bana aba UPDF be balumizibwa gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Tujjukira bulungi nnyo olutalo luno lwafiiramu ne Jeno Mulamba, Jeno wa omukulu komanda wa UPDF Mulamba yafiira mu bulumbaganyi buno. Kakati bagamba olw'okuba nti nno abayeekera bano abaafa bangi mu kaseera ako baali abajaasi 242 baali abajaasi 242. Kakigambibwa nti nno baafunyeemu okutya nti abajaasi bano abayeekera bano bayinza okulanshinga ataaka ku ggwanga lino erya Uganda ne balikolako obulumbaganyi. Y'ensonga lwaki badeployinze heavy security okusobola okulaba nga bataakiriza kyonna ekinajja nga beetangira eri abayeekera bano okuva mu kabinja akakodeko saako ne ba ADF obutakola bulumbaganyi ku ggwanga erya Uganda gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Oli ku Yugi Update TV kosinza obanga otuwuliriza gwatannaba kubanga otwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe mu kikoneko obeere ng'otweyungako ddala bulungi nnyo. Abali mu diaspora emitala w'amayanja, abali mu US, abali e Qatar, Dubai, mwena mbalamusizaako nnyo mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayingo ano. Mbagaliza olunaku olulungi, mweraba. Yes, oli ku Yugi Update TV kw'osinzira okubanga otuwuliriza gwe mukwano gwange yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okoonene mukadde. Temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe wabanga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli w'osubscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe mukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali e Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Ndwana Kenya, Nalekani, Menyani, nammwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo mwe bali kwekuumira ku Yugi Update TV mwe mubeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza mwebale kuyimirizaawo channel eno. Mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo.
So muna batajangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaze eggwanga ku biki byabagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mwe abasharinga aba likinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel. Enamba y'essimu gye mbateeredde awo eya noti 726 noti emu 679. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ngw'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobola okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nengenda maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda maaso mu ggwanga naddala nga akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogw'ogenda okuwa gw'ogenda ottiikinga gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya. Totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyatabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative sengaawo maamawo kojjaawo biyinza otuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko ate olaba ebikwatirako biyinza otuuka essa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna bali ku Yugi Updates TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebeereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobola okuba nga oli kalabaalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso. Mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategeere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mubale kwekumira ku Yugi Updates TV. Mubatana subscribinga mugere maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.